kitandikidde mu Buddu e Masaka era oluvannyuma lw'abatuuze b'eno okuvaayo ne bategeeza ng'ebitaala ebyateekebwa ku luguudo olwa Broadway oluva mu nnyendo kuwerukaamu okudda ekijjabwemi nti byakangattadde oba ne biggyibwako banono ne gye buli eno tebabateerangako bitaala birala n'embeera ebawalirizza okusaba ekitongole kya UNRA okubadduukirira n'ebitaala ebirala kubanga obubbi bweyongedde n'obumenyi bw'amateeka olw'enzikiza esukkiridde ku luguudo luno. Neje buli kati bannamasaka bakyebuuza ekiremesezza okuteekako ebitaala ku luguudo lunene oluyita mu kibuga Masaka olumanyiddwa nga Broadway oluva ku Welcome mu Nnyendo paka Kijjabwemi nga UNRA ye luvunaanyizibwako. Oluguudo luno bwe lwamala okukolebwa lwateekebwako amataala mu mwezi ogwokusatu bannamasaka wamu n'abakulembeze ne bagagaana nga bagamba nti ne mu nnaku Tadooba yali asinga okwaka nga ne gye buli eno bukyanga gaggyibwako tewali kyali kikoleddwa. Ettaala ze bajjako tezaali ttaala, byali bifaananyi ebyefaananyirizaako amataala ga soola. Wabula obweyaliikirivu bwange buli nti wadde twateekayo okwemulugunya kwaffe tebateereddeko Tadooba ku kkubo ne baziggyako. Ekyobutazikomyawo abayaaye abanyakula obusawo bw'abakyala bano beeyongedde ku street kuno. Obulungi kuba ettaala ezaaliko previously zaali zaakakitono ng'ennusu ne bwegwa wansi tosobola kujjawula nti eno ya bitano oba ya bibiri. Abatuuze bagamba nti kati obuzibu bwe balina be bakwasi b'embaddiya ababafuukidde ekizibu. Abantu abatambuza ebigere n'ababodaboda bababbirawo olw'obutabaako ttaala. Kale tusaba mmeeya abantu bayitiriddwa babba kati bwogeza nga mu nnyendo mu Stenseni abantu bakolerawo bakunyuka saa 8 abantu babakwata embaddiya bwogenda ng'ekijjabwemi. Speaker wa Division y'Ennyendo Mukungwe Joseph Yiga n'owa Masaka City Tone Sempijja boogedde ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde nga kivudde ku mataala gano ne babaako bye basaba UNRA etuukirize. Galiiko obubbi bweyongedde twali twalwanyisa mu kitundu emirimu egyakolebwanga obudde ne bweyongerako mu maaso tikikyakolebwa kitegeeza nti abantu bali bubi mu mbeera yonna ekolebwayo. Twalina obutaala obwali bwakabuzimbiza UNRA bwe yali etaddeko ku Broadway ne tugiragira n'emujjamu era batutegeezezza nti ebbanga eritali lyawala nnyo bagenda kumyawo amataala agaako. Ye mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja wamu ne Mulindwa Nnaku Musana mmeeya wa Division y'Ennyendo Mukungwe boogedde ku mataala agaali gatatuukana na mutindo nga ne poliisi yaganoonyerezaako n'ekizuula nti tegaali ga mulembe. Investigations ezaakolebwa ku mataala agaali gateekeddwawo era poliisi report eraga nti gaali substandard. Baalagira supplier agaggyeko ateekeko agali ku mutindo. Amataala ago gaggyibwako aba UNRA oluvannyuma lw'okwemulugunya obukulembeze bw'ekibuga okwemulugunya nti tegatuukana na mutindo. Naye era njogera n'aba UNRA ndudde ekiseera nga njogerezeganya bulungi ne resident engineer waabwe omwami Kizza n'antegeeza nti ettaala zijja obudde bwonna baziteekeko. Tutuukiriddeko ku yinginiya wa UNRA Ebola Felix n'agamba nti bba Masaka tebakyakivunaanyizibwako kati kyaddira b'e Kampala. Nnyo kyensobola okuddamu ku by'amataala kuba eyo pulojekiti ekwatibwa pulojekiti y'e Kampala era oba weetaaga ebigambo ebisingako awo ebikwatagana n'amataala olw'okukwatagana n'omwogezi waffe owa UNRA ku headquarters basobola okuwa information eyo yonna gy'oyagala. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.